Erycom. Buli wiki twatuka ku ndagaano. Which kind of friend are you? He's trying to see how he can make ends meet. Probably even get you your money mu mukono gumu. Ate gwomu ali mu kirinyamu. Why would you do that? Oli mu kikola. Kati juzi nadi ndi awo eggulo. Nkebera waliwo bloka ali busabala wano. Bloka nkubira ngamba. Nataddeyo post ku Facebook yange kwanga zinakumagenda ku Facebook yange mu October. Nze ndawo kwera social media. Mandi awo taddeyo post yange ku Facebook nonya muntu agenda kunsigira Lange ng'omwana akomentinga. Bwe sebo kyanonya basizi ba Lange naye kiri ku Ttaka bakoze eki bagenda kuzimba Edwaliro konzaani era nze nyakusula bweti ngambe sebo ozimbe Ttaka Lyange ntiye. Okay. Kati chota dunze sikinkola ki? Nda grade zimenya. Kakati yagula wuno kwata wano. Oyani aguze oyo. Mutebi Erycom. Eno gundi yani eno sigenda cha eno stamp yawa. Ya RC. Sigenda bala gabilala. Bala nuna bebagula bebagenze bagula. Mujira besero. Kati oyiba jana gamu ni Ttaka siriye. Bana getaka siriye. Bize sinda kuba ine claiming channel eno nti yange nga si yange. Esaawa zino abatulaba ku celebrity truck oyo omukulu atukulembedde mu motoka ejolako www.djerycom.com ye Nanyini Ttaka erigambibwa nti geogravity yalireseeko abantu okuliraga lyagenda ozimbako Busabala Medical Center era tugenda kati ku ttaka eryo okuvanyuma lwa gravity oliteeka mawulire nyini lyo n'aliraba n'agamba lwaki gravity azanyira ku Ttaka Lyange era esaawa zino wetuli mu kukkirira tulina kuyitawa era wetuli mu kukkirira kati esaawa zino tulabe embeera eryetya mukulu Ttaka lyagamba naye erirye oba baguze ettaka eririko enkaayana Anna kafufu ke Busabala kali bulala concert tugenda ku ttaka lya gravity Omutuju lyagenda oteekako Busabala Medical Center kati ku luno bakase ani nanyini lyo kubaawo yavudde n'ategeeza nti ettaka lirye agenda zimbako Edwaliro Busabala Medical Center n'aliteeka mu mawulire kyobola nti oba otunda ettaka bwogula ettaka sooka okulenga save kati yagenze mu mawulire nyini lyo n'alabika agamba nti ye mutuufu yayina obwa nanyini era yoyo Erycom atukulembeddemu mu maaso awo tugende tulabe ensonga bwe zinaatambula gwe kyolina okitukola kiri kimu kutwekuumirako natugoberera nga bwe tukwasaganya ensonga zino Martin mwe mwabadde ku ttaka eggulo omukulu yayogedde ki? Omukulu yagambye agenda kusaako Edwaliro ezimbako Edwaliro wansi agenda zimba lyakalina wansi eri parking y'emmotoka waggulu nga gye bajjanjabira abantu mukyalo olw'olubuto bw'ojja ng'olina ndagamuntu bakujjanjabira bwereere ebyo byabadde ebigambo So yuji ogamba otyo mulungi atulaba olunaku olwaleero kansubenti oli bulungi weewaawo obukedde olunaku olwaleero ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ndowooza luli nali ku ttaka lye emukono naye kati ndi mu ttaka lye Busabala omuyimbi Gravity yavuddeyo n'ategeeza olunaku lw'eggulo n'alagaba n'amawulire ettaka mwagenda oteeka Edwaliro bayita Busabala Medical Center era n'alaga nti ettaka lirye yadde yakaliteeka mu mawulire kyoba bagamba nti wowe akagula ettaka sooka ononye obwannanyini ani Nanyini Ttaka eryo so bw'omala oditeeka mu mawulire n'omanya nanyini lyo bw'ojja okutegeera ngula kituufu wangula mpewo yamaze oditeeka mu mawulire nyini lyo n'alabika gwendi naye wano DJ Erycom agenda kuba atubuulira biki ebyabaddewo yategedde atya nti ettaka balitwala ettaka yalifuna atya okubeera nti ye nanyini lyo ogamba otya Erycom? Ndi bulungi sebo ogamba otya eno obulamu bulungi bitambula bitya? Ndi bulungi nongulwaki onese speed onese speed sitera kubeera mu kamera muno
era ndowooza maze emyaka egiweranga 8 siri mu kamera ekisooka ndi retired kati wema ndi retired gye sina bye ŋŋamba nsi byaggwayo naye ku kino kyo nina okukola ki okuvaayo ondeese ettaka ondeese kuli ebusabala waliwo eriri wali kati liri wali ondeeseeko ettaka olunaku lw'eggulu gaviti yavuddeyo n'ategeeza agaba n'amawulire ettaka mwagenda okuzimba eddwaliro bayita Busabala Medical Center n'ovaayo n'otegeeza n'olaga n'ebiwandiiko nti ettaka eryo gwe nannyini lyo sooka tulambulemu bulungi kakati ebusabala wano ninawo ettaka lya mirundi nga 2-3 erimu nalitunda naye ettaka eryo lyendabye eriri training mu mawulire naligula emyaka 4 emabega emyaka 4 ki emabega gwe naligulako abalaba video zino ajja bakakasa documents nziina bwe ndigula emyaka 4 emabega nembeera nalyo nenditereka buteresi mba ndi awo mu 2023 mu mwezi gwali gwakusatu ng'ennaku z'omwezi 29 waliwo omwami ali Busaabala eyo adistributing material mu Busaabala omwo amanya ge ye Brian kanjogere eryo kayoka Brian yankubira zaali sawa nga 5 ez'ekiro owayi olw'ettaka lye batugambye ndi liryo olitunda konze situunda naye oli wajjanga alina ssente zenjagala ndikola ki bwajjanga alina zenjagala Erycom tusinkana enkya nga tusinkana nga Brian yaŋŋamba wuna yagala okugula nga bandeetera omukyala oyo bandeetera omukyala bangamba oba mukyala wa gravity simanyi nenze bandeetera omukyala nti yagenda okugula ki ettaka nga ndaba n'emmotoka ya gravity ezze naye tulina poloti yange gye twasookako nina poloti gye nasooka namugamba jangu onsange wano ku poloti eyasooka nansangawo netugenda nga tweyongerayo kati munnaye okakana nga ŋŋambye katukuwe ssente konze mbadde situna naye kola ki bwe olina ze njagala kola ki mugamba mpa miliyoni 9 takikola ki mpa miliyoni 8 tazikola ki konze nze ŋŋenze nga twesiibula nga naye ng'akomawo nga ŋŋamba enkera nga ŋŋamba tujja kuddamu tusinkane wayitawo ennaku zaalinga nga 4-5 angamba sente nzikoze eki omanyize embeera nnyo emityana engeri gye ndi retired mityana eyo gye nawummulira kati nga nvuga nzijja wano era wano we munsanze ndi ku ofisi ya chairman Kirinda Seero Busaabala nga nzija ku ofisi ya chairman n'omukyala n'abantu be nga nange nzija n'abange nga tukola ki nga tuwandiika ani gwe nguziza ettaka omukyala oli muguza ki ettaka omukyala oyo mu ndagaano mulimu Sherry Kuluthum yes Sherry Kuluthum gemanya gali muki ngamba Kuluthum ngenda ku emyezi 3 ombeki olettaka nimuguliza miliyoni zaali 7 ampade miliyoni meka miliyoni 3 bwe yazimpa actually ngenda okuvaawo nga waliwo byengeragira nezigwawo ng'omanyi ebya ssente ffe tuzikuwa kwata obukaddaso nezigwawo nga bansaba emyezi egi baleete ki tukoze endagaano kakati emyezi 5 bwe jaggwako emyezi 5 bwe jaggwako nali ndaba nkubira akasimu tebakola ki njagala mujjukire bulungi ekivulo ekyo lonchi y'omwami oyo yaliwo ng'ennaku z'omwezi zaali 3 weewatyawo Sebutemba yes kati nze nali ngenze USA ebiseera ebyo okuva namuguza ettaka wayitawo ng'omwezi nengende USA kakati nakomawo leero ng'enkya ekivulu kikyenta gitinze kumpa ki kubanga omukyalo oli yangambye ono ng'agenda okuwa ki mu bwongo bwange nganze nalowooza nti osanga oli sente ono omukyalo osanga sente yaziwa oli na tukuyita kwozaamu which is okay balance bamumpa obukadde ana nga tebakola ki omukazi teyabumpa wayi senze zange ziriwo maana ekivulu kyakoze eki kyaganye koze tukoze tya genda kuba extra concerts konze omanyi waliwo senze otukako ng'oli ku pressure nesijja bali mango olaba nti miliyoni weziba 3-4 tezigenda kunteka kuki kakati munnange ngabudde bugenda Sebutemba aweddeko October akoze eki nkubira omukyala balance wange aliwa takola ki naye jjukira nze nina documents Buganda Land Board yampa empapula zaawo zonna nzikola ki nziina original zonna nzikola ki omanyi omukazi w'olubuto wagamba nti alina olubuto tokalina naye linda emyezi gikola ki kati nawe wagamba nti ettaka lirye alete bulesi ki documents mwabatana bakugula ku ttaka wa bali baguze ku ttaka bwogula ettaka nga lya kibanja oba lya ndagaano gwe wasookerako okugula alina okuwa endagaano neeko yakola ki kati byonna mbiina munnange
nakubira kyali wange bamuyita Kavuma Jamushiri omagani Kavuma omusajja ono gwe taguze ttaka manyi omukyala gwe taguze ttaka ali ku kikoye bosi bikwate mpola mpola ndi ize ku sente ezo 20 ngendo kwa Christmas tute bampaki akati mbandi awo nga bankubira jangu tukuwe sente kutuka nga balina milioni bazali meka basatu konze sijja balimba wade sina sente naye level ya milioni 3 ekoze eki sijja balimba wali omuntu ayogera obubi nayogera obulungi omuntu abanga ayogera bubi muizo butakwatagana nyo omuntu abanga ayogera bulungi nobanga obinako obusungu okita December tawedeko tetwingire 2024 oyogera nani no mukyale yangu gwenaguza nze mukyala gwenaguza nchaba banja almost 70% of the money olezali milioni ensanvu ziweze ensanvu mu musanvu juli abalamunga badamu bampita bangamba tubade twagala otusalireko tukwengayo sente buli mwezi buli wiki konze mumpa sente meka netuberawo nga tukola ki tujja kuwa milioni eji buli wiki konze bande mugenda gula binyebwa kati juzi nadi ndi awo eggulo nkebera waliwo bloka ali busabala wano bloka nkubira ngamba nataddeyo post ku Facebook yange kwanga zinakumugenda ku Facebook yange mu October nze ndawo kwera social media mandi awo taddeyo post yange Facebook nonya muntu agenda kunsigira Langi ng'omwana akomentinga bwe sebo kyano nya basizi ba Langi naye kiri ku Ttaka bakoze eki bagenda kuzimba Edwaliro konzaani ndabe comment y'omwana oyo nentukebera profile ye nga ndabo omuntu oyo bwe twali tupima ettaka eryo yakola ki yali ababa nabakwata olukoba webityo nga nonya namba yenga mukubira kye kiri eyo enkuba yatonyedde ebintu byagize embo yalidde mwanyi sasa se kupapa nga nkubira loya wange loya ngamba calm down bana yenze mbera busy era emitiana eyo mbera busy nnyo bankubidde simu egula banamuye nerero ne bagamba ndi busy sagala kamera ngawe bagamba isibera mu kamera akati kyenkoze ngezo kuzuka ku makyasa bazibadenga 2 nsanko message ezibo omukyala yewo omwami nga bibogera biki nga mu message basindise base kubira walo assistant wange bakubidde bamugamba oli mukono na project yaffe echi oli mukono na ki project kata assistant wange ogembera nina ngamba papa buni yangu mwami bwati mwami yankwida ngamba byokola tebiriyo wataddeyo posting Ttaka lino liryo hagayo na project mbade nkyayogera n'esimu nenjikola ki konze damo mukubira omumpe kakati ate byokoze biki ngezo kebere esimu yange ng'omukyala gwe naguze Ttaka angamba some message lwaki okola ebintu ebyo twani tudde ne twogera ne project muna alina kyapanga afune sente ate okola biki oli mu byonoona tulifena kakati konze kanvuge ngende ku poloti yange ngezo otuwa ku poloti yange wange wantu awo wemba gamba naina witaka nga diwerako nenguzaawo ninabe naguzaako era bo wano tuli kukyamanya LC bajja kubuza wali wani wa Erycom wani ninabe naguzaawo era be naguza nimba mpa polenchi intufu bazina bosinza baka yanya bwe nali ngule Ttaka lyawo kwabe gayi mukwano gwa Kavuma Jamushiri yakola ki yaliwo mumanyi bulungi oyo kakati wolo ne mulaba mita maka wa ghetto oyo nabo baliwo lwakwabwe tebasayininga kakati nduse ku Ttaka ngenda bensasage ekola ki bataddiwo abavubuka bana bali mu kaprimo balisa abavubuka bana betwita bawololo bana bo waye ebi yesatu kali nakyali wanga libusabala eyo era nyabade yankwide ku machana ngamba vugojola be kidi ku Ttaka yo labe ekikola ki sijja mwogera linnya nga naye nga agenda ayitawo nga ngamba labe ekikola ki koye Erycom duke Ttaka bali mu dizimbako kakati wembuliza mu abali mu kutulaba right now Ttaka liri yange gwatulaba wali oguze ku Ttaka era wali otunze ku Ttaka naguze omukyala tanamalayo ki mu reality libalyani kati wacha mukama Katonda kalanzije mu nsi mu kaseera kano tewaberawo nkayana zibeerawo ani yakuguza nga bifiiraawo so no mu byonna Ttaka lyani era omuntu gwe mmanyi eyansasula kwe ani mukyala bamuyita Sherry gravity toyinawo mmanyi biwandiiko byonna kiriwo kiti yali eri yandetera mukyala yangamba no mukyala we gwakoze eki nze simanyi mukyala we sibimanyi bambi oba sister we sibumanyi nze nenguza ki ku ofisi ya chairman wano nkugambe namwe emyezi 3 ko yempe emyezi 5 omukyala emyezi 5 negigwako nyongera 2 negigwako nyongera yengaloza nti milioni ananja ku down zikole ki actually zili yana musanvu kati ngawe bagambe tolo nyaganje twakomakaawo nesuka nimbisirikiramu so no
kyenjagala bategeeza kiri kimu nti ettaka lye busabala eryo lyempulira nti bagenda kuzimbako eddwaliro mbadde mbasaba eddwaliro balijjewo balizeeyo gye baagala odditeeka kubanga omwami oyo balina basobola okuteeka eddwaliro nze manya yakuzimbawo eddwaliro nsobola oddizimba wemanga na ssente nendiwa abantu tuli fena nesinatuusa kikulu manyi kiba naterekawo okuteekawo ddwaliro nanange kyenayagala kale nobanga olina projekiti oba olina ebintu byogezako okuyisaawo jangu tukole ki tugire nga bavubuka mukugamba nti oyingira projekiti ya muno omukazi yagambye nti gravity alina kyagoba projekiti kikaaki ennaku zino projekiti nyingi zesimanyi waliwo Erycom project waliwo divorce project waliwo galaxy project waliwo cookie project waliwo projects nyingi waliwo vicexclusive project byonna biki zino ziba project kakati nze bali bangambe waliwo project namwe mukola video zamwe mugamba savings project yaki simanyi yo kubanga project ya kuzimba Edwaliro twali tukoze eki kale ettaka eyo libanga lya muntu ono kati tulete ki biwandiiko tulete biwandiiko nagambye omukazi w'olubuto wagamba nti ali lubuto ate abaganda tugamba bw'ojoga ensanafu tozikola ki tozituulamu bw'ojja kudde ogambe nti omeketa crisps nga tewali abameketa amacupa kati ntuuse ku ttaka lyange niwolanga tuwano wa chairman bataddewo abavuka bakole ki ekyo no nze ndowooza bayinza okiyita trespass ndowooza mu abamanyi ebyamateeka naye ate nze saagala nnyo genda mu bintu ebyo njagala nnyo ekyokutegeragana enjagala okutegeragana wanjisebo basimyewo omusingi saawa zimbali mu kusima musingi basimyewo omusingi bwaba basimyewo omusingi ekikulu nze naki documents zange kati yasimye omusingi ndowooza bwe tuba tugeze mu biri ebirala abali ku trespass naye njagala nnyo I always want to dialogue with people. I don't want always to be in mu bintu by'obuvuyo obwo njagala nnyo nentesa n'omuntu kale osimye omusingi era nkyasobola okuteesa naawe bakyo oyagala nitukoze kyongambye yesebo mukadde kano kikyoyagala kikolebwe ebyenkayana ku ttaka eryo liveewo kubanga yataddeko projekiti alaga erina okuggwa ate yataddeko projekiti si yali mu ndagaano nti amannya ge gegaagula ekyo kibuzo ndowooza n'abatula bayinza okiddamu kiri kyange essimu eyo erimu password gw'ogikola ki kati wali ali mu kuteekawo omusingi kyogamba tuba tugenze kutandika kugulwa bwe tuti abamutuufu nga bwe gamba nti sigenda genda nga nkalamuka ate kalamuka sagala kola mu bya media wadde njirimu kati niyo genda ng'okalamuka si yakigenda okusolovinga era nze nja kusuula bweti ngambe sebo ozimba mu ttaka lyange ntiye okay kati kyotadde nze sikyenkola ki nga grade zimenya yesebo omukyala nga lese balance omukyala naleta balance olwaleero bwonetera balance wange mugambe polozo ziriwa ziizo nga nzimu kubanga it is still my property bw'ogula emmotoka nga tonagimalayo basigaza ki kati kusawa yali nanyini motoka alina kaadi kati nange nze nina documents ez'omukyala zatanaba kummalayo so bw'aba alese balance wange nsobola omugamba nkola ki naye ate niwaba batamuleese nange nsobola okukuŋŋanya eze nenzikola ki nenzimuddiza anti wulira Busabala is a prime land, a prime location whereby kabaka Busabala land eno kabaka yagirekawo nga alina level kwagyagalira kati Busabala ye wantu wala bapoloti nti bw'ogiteeka katale mulimu abasajja babuloko ba Brian abamaanyi mu Busabala omwo abatunda ababuloko amataka ne malankwera Brian nti njagala kutunda wantu wano Brian ayinza okungamba masobo kwatyo million 3 bisigadde bindekere it's prime land, it's on market, it's a hot cake so nsobola actually chairman yankubide ku macha nangamba ndi alina byakola ki byawulira naye chairman ku macha alina akantu ke yaŋŋambye akantu ako mujja kundikiza nkasirikire ye nga yalina ki yaŋŋambye waliwo embeera gye baali bagala omuyisamu bwe bati yakiŋŋambye sijja genda mu details yakyo sijja kyogera naye nga kiri yaŋŋambyeko nampa advice kati ekyo nja kukyogera maybe on part 2 in case dialogue does what kubanga nze sinze ngenda ogenda noonya dialogue bali balina okunoonya tuli fena babi balina okunoonya sinze nino banoonya nze ngenda kutwala nina ettaka lyange oba nagenda nenditundu oba nenteekawo toilet ze Busabala no problem mubufunze twetaaga statement emu tunula mu kamera wali yes otegeeze gravity ira ku ttaka gwali ku ttaka lyange ayogera yani
adi ze nyizo kwogera mu kyemwagala nate zingenda kwogera kyemmanyi kubanga nja kwogera nti omukulu wa vicexclusive ng'ate yaliriko kubanga n'aba kamera singa mugenda ku Ttaka Lyange muba mukoze eki walabyeko yabadde mu ttawo lyabasawo ng'alirambuza abantu ndirabye ku channels ezisinga ndirabye yabadde ani omwami yabadde yambadde ttawo ng'alina enviri za barasta yabaddemu ng'agamba ali ku Ttaka Lyange Ttaka yalimu lyani kakati gwe ali ku Ttaka Lyange ng'otandise okuzimbawo munnange nno project z'oliko muganda wange walibadde onnoonya n'oteesa nange oba nenkwongerayo emyezi nembongera emyezi 2 otherwise siyinza okusigala nga tosika omugwa ne biwanvuwa ate ku eninga omukyala ajja kunsasula sente zange yesebo so mu bwimpimpi muve ku Ttaka Lyange mujje munnoonye nsangibwa ku plot 617 Busega musobola okunsangawo mujje mumpese omukyala oyo yampese sente zange oba tazimpadde wali wange it remains a property of Erycom oba wadde ebbanga ki bave ku ttaka lino oba bakuwe balance olaba kati mu mwaka gumu sente ziganye mu mwaka gumu olaba sente ziganye omuntu yakusaba emyezi 3 n'ogimuwa nakusaba 5 n'ogimuwa nakusaba omwaka kati ziganye mu mwaka mulamba ate mwana azikuwa mwezi kale ate nga nze nno nsobola omuwa sente ze mu weeks ngezi action ne mu week emu nsobola omuwa ki omukyalo oyo nsobola omuwa sente ze naye ku voice note gyampeereza wano sijja balimba enkyayo munampita mu part 2 njagibawa mugikole ki batwandigeze nga tujulidde lumu yes voice note kyekyo voice note ogirina njina on voice note yange why ali wine voice note yange njina nsoji ba voice note bampereza ina byegamba tuulirizeemu kuba kati kitegeeza nti omukyala Nanyini Ttaka omukyala Nanyini Ttaka soso omwami ali kutambulizako project olwaleero oye na atambuza project ali mukwera mu project simanyi zaaki noza kati miss calls muziraba kanzi balage wano miss calls zizino wano nyingi bankubide mirundi nga olwo bakubira ku bya ttaka bankubide mirundi nga 8 alabayo bankubide bakuba abantu balaba ne wali okusawa 8 sawa mekeza ya wagulawo sawa mukaga ne baddamu ne bankubira ku meka ne baddamu ku mukaga miss calls ziri meka naddamu ku 7 naddamu wano nagenda akola ki ankubira kati voice note jampadde yino sigenda giplayinga yonna nga botuneza voice note ngesebo wagulawo mwaka kyawo nagulawo 2020 nagulawo mu 2019 amanyi munange ebintu bitugula biba bingi naye nagulawo mu 2020 yesebo kugamba eryo ettaka lya gravity okitegeera neera kenyini Erycom buli wiiki twatuuka ku ndagano which kind of friend are you he's trying to see how he can make ends meet probably even get you your money mu mukono gumu ate gwomu ali mu kirinyamu why would you do that oli mu kikola olaba embwa egoba wa kiwempe kakati towulidde voice note nagikola ki oye ku lusumu ndabye ku lusumu nzono gwe naguza era ku document ndetera document ezo gundi nkolageko ndeterako gwe naguza mukola ki gwe naguza mumanyi akasente kagano ne waliwo project osanga nga bwowulidde voice note project ekola ki sebo olupapula lwa means of lands so zizo means of lands zizo yiyo akati mujja kunsonywa empapula ezimu sigenda saze nazo nezisinga obukulu nazikoze ki ate era sigenda bakiza ziraba nnyo nezo ezimu kuzino muziraba zizo nina ekintu kye nabagambye buli wogula ettaka eyasookera ddala okugula kukola ki akuwa naye okuwagulira kakati nzo ono gwe nagulirako ate ono naye n'agula noono naye n'akola ki n'agula ndoza mulaba bano nabo bagula kati nange bwe ntuuka okuguza omuntu nga ngenda kuguza gwe ali ku kamera bagwa atulaba bino bino ngenda bikola ki nyongereko ekiki kakati gugu maka gwe mumbuuza owa kamera aliwa teeka wano olabe gugu 19th what bino kambike October 22 ojabe we nakola ki kakati eyagula wuno kwata wano oyani aguza oyo mutebi Erycom eno gundi yani eno sigenda eno stamp yawa sigenda balaga bilala baba nona be bagula be bagenze bagula mujira besero
wagenda otekebwa Edwaliro Wagenda otekebwa naye kati gwolaba ewange nze njala kuzimbawo essomero omanyi otya nga bataddewo Edwaliro nga lireeta enkulaakulana mu kitundu Edwaliro nsobola odikkirizaawo sirina buzibu ne singa bansabye okitegedde divo singa bansabye naye tebanansaba ogambye nti abakubidde esimu bagambye bayeewa abali kuuma nawe bogambye abaweebwa 2-3 gwe olina enteekateeka naawe ez'okuteekawo abagenda okukuumira ettaka in case nga enteesaganya zigudde butaka enteesaganya tezijja kugwa olw'ensonga bye banneetaaga bye bakola ki so tewali nteesaganya zigenda kubeera enteesaganya ziri zimu omukyalo oli waba asobola enteesere zange baba tazirese nakyakola ki kati oli bajja nagamba ettaka lye sirirye banange ettaka sirirye nze sinza kuba nenclaiminga channel eno nti yange nga si yange nti ate vicexclusive yange tekisoboka so nze sigenda kuteekawo magye obula tugenda ndogeddeko ne lawyer wenga bwegamba actually lawyer yankubidde lawyer yabira ku social media nankubira kati lawyer yabikola ki nate tetunabikutuka ku level yakubiyingizaamu kozi kantu katono nnyo kufe balitaddeko abali kuuma n'abali mu kusima omusingi bagira bankuumira osobola oyitawo osobola linnyawo nsobola batwalawo ne balizo kali mu kkuma ttaka lyange bali mu kunkuumira botategeraganye nabo nga maybe nti government etuwa security maybe bali mu kulinkuumira oba nga bali mu kkuumira mulala ate n'ekirala omuntu asobola okujja nayiwa matiriyo wano naye ng'agenda kuzimba wa bayinza okuba balese bayiwa matiriyo mu ttaka lyange bazimbe ewalala naye nga kyemmanyi ekiri awo nze nasigala ninawo ettaka abalawo natwali we batunda puloti ebadde esigalawo ebadde yange nga zisoma zitya nakugambye omukazi wafuna olubuto olinda myezi ki leeta endagano zikole ki tuli ku ofisi ya chairman amataka gonna endagano gatandikira ku ki mugende mu ofisi ya chairman mumubuuze ettaka lino lyani yesebo Kajubi yagamba era twamukozeeko interview agamba naye yasayiningako kwendagaano ng'obuuza bali ate gwogamba tewabawa ku ndagaano yo onkwotinze bubi nkugambye saagala ogambe bali naguza omuntu ogwo nze saaguza group of companies oba group of people. I sold to an individual who deposited a small amount of money, which amount of money did not constitute to the whole amount. Therefore, we had to go into writing, and we did the paperwork. Nembuwa akakasene yaina wakoze eki nakugambye bwogule motoka nosigaza yo balance kadi bagikola ki so nange ne nkugamba mu document twakolebwa chairman copy bagikola ki copy omuchala yagisigazaako nga mwade myeze yene yeweemeka yenga loze etano giri Masaka tejijja kutuuka bateje tano bwegigwa ko nga inakola ki abaweddeyo ku million ya 3 kati mundagaano yalina okunyongera mu sente omuchala era lumu nampira ntubako wetutuula ne kibanga ekikyukamu ne kati obujozi ne bukola ki walukaga wakugamira nti akanyomonyomo okusobola okumanya omuntu ayina kafuuka akaki akanyomo kyekyo kafeyo kyatugamba nti okumanya omuntu kifuuka kyakamanyiiro yesebo netebeze ettaka nali muguza mu March tuno tugenda kuweza March 2024 nga tugamba ettaka liryo kale documents nzina zange nzibalazeeko no original nzina ate ettaka lino naliteeka mu Buganda Land Board ne poloti namba njikola ki ndiku block buli muntu ali ku busabala kuno kutaka ya kabaka je busabala ali ku block 273 bamwa poloti namba nze poloti namba yange tandikiza ko 259 isigate sigenda zibagamba kati nawe mukyalo yaleeteze nga ziraga ki awe nkome banda musikize ngende mikiana tugende kutaka ali tuyitewo naye tebakwata jeke kutaka lyo kavuma Brian alindeko tebakwata jeke aye Ttaka Lyange ati cyo kirala we bankwata jeke nze diri kwa bakumi botasasudde ngabakola ki ngabakwata mu Ttaka Lyange wali obuzibu ekyo kiba ki mu lulimi olwagundi Ttaka Lyange kwa namwe mutu kawo mu kamera mwa muri kuki n'ekiyo nyinze mbakiriza kate ne ba trespass amateka ge gasooka mbangenda kufuna footage tutwole ki ninga lwaki abantu bali mu entertainment tutuukaawo ku kyange
wewa yabadde landlord Nanyini Ttaka DJ Erycom era bwatulambise bulungi ku ttaka erigenda okuzimbibwako Busaabala Medical Center. Kyusa tebagenda kuzimbawo ddwaliro. Towabya abantu bwaba bagenda kuzimbawo nga maze kukkiriza. Genda maaso. Kale nga amaze okukkiriza ettaka eryo lizimbibweko naye we twogerera essaawa zino abali kuuma abasirikale si babo be bali kunkuumirako naye abakuuma ettaka eryo eggaali ekuuma ettaka siiyo. Omukozi wakuuma omwana we wakasi yabamuzaala. Bw'oba olina maidi waka n'omulekera abaana abakuume yabazaala. Kale gomanya advantage enfunye okunkuumira ettaka lyange bulijjo sina linkuumira. Bagira bankuumira taata. Omukozi bw'omulekera abaana ewaka bakuume tebafuuka baana be. Kati naye bw'oleeta abantu bateke ku ttaka lyange balikuume terifuuka lyabwe. Bwe kyogamba okulira n'abalangira bamuteebya ofuuka mulangira. Nze Erycom wabale kunchaza. Weewaawo bwetyo tutambudde olunaku olwaleero mbeere bulungi mweraba. Kubanga ntuuse ku ttaka lyange nga bali enkulukizeko balitaleka abavubuka bano bawoolole bano ntuuseko abavubuka balekawo embeera naye nengamba sijja bataba naye nga bataddewo abantu otwawo konze sigenda kwingira mu kyoso ndi mu ofiisi wano aninyawo Nyanyawo. Yakikoze ekyo. Ate nga taliko ne ku biwandiiko, taliko timuguzangako. Kale kangene ekyo emanja mukubirako abuddeyo bantu. But it's a public place. It's a public place.